na badatya ebitu yange biwamanyo wowai ekigambo si kinene Mwanje kyoyogedde no toyamba nakole baganti owoomye Chukati what is that? Ebintu biche biba biwona. Kasta tick omuntu kiba kitegeeza gamba nti you're fine. Buli kimu kiri fine. Mbaza abayimbi. Kati ako bakayimbidde ni go wayimbye n'owoomereza wenna n'oggwayo. Ani gwe wafunye omupya Mwanje baba tubuulireko. Mwabayimbi mbamanyi. Nedda. I was just inspired. Bwonyiiga ne bakunyiiza ng'olapinga. Agataba omusajja nze simanyi. Yenzo mwava tamala kagenda sichuka ninga kalenda onyiga muno balangira amana ebintu byenseno abale yali alangira ndi mesajja watu nabo abanye n'enseno basasira kati lave kuwala banye nnaku zino no love buli muntu alina love yage mazima love singa love teyali mu nseno enensi kati nkubuulira singa ejjudde batugumbuzi love yekakkanya omutemu n'agonda n'ava ku hype y'obutemu nadda mu mbeera eriki nomo nosolo abantu abale ne bamusanga ng'ali nomo njindageeko tebatulaba twavudde batujjeeyo dda yimba akayimba ojindageko ntandikirawo okulaga bw'oyagala tandikirawo smart ndeka mwana ono abadde atya mukasome ku message oba mpe yaline ku simu tube nga tunyumirwamu ono aŋambye thanks for the show drop me Mwenya by Henry Mwanje nze Mashimiro mama amanyana gomazibo mukwana akayimba nkamaze Patrick angambye mundabire mugambe mutumidde walai Patrick walai tatabulamu nze Mandela lwairo twayitidde muza Henry Mwanje twagala tubakupa omuziki gwo olwaleero no bwagale mzee Mandela obuyimba sibubi mabona nawo bwagale osabe jebale asmat namyala webale kuweleza kyemisana kona nsaba akayimba ke baita tewerumya mutu akajon braka lero baby munansonyiwa twayise muza Henry Mwanje mpaya ali kusimu awo hello Mwanje dia ekiri wakazi wange bebiwe fe tuliwonga bw'otulaba bana nze kaliba team recovery kaliba lito boss gamba kikaliba Mwanje wanjira di ekiri blood wange tawali kyamanyi ogamba kikaliba mwako gutandikira busungu muganda wange si busungu nkulaba busungu mullo katandika butandisize nkubuulira kaliba gwe kyoba omanya okitegeera amina dadi ate no nsonga nkulu nnyo eyo onangambye emposi gwagitaddeyo kusema saluni emityana kwetuli Gaddafi semakula Emityana nali nsalidde awo enviiri twali tugenze kuyima mityana nengenda ku saloni y'omwami omumanyi kwali nnyo angambye kuliko kayimbako webale taata kubeerako bamusiza Gaddafi ndabira bonna abaliko ate namwe aba streaming live kwetuli nnyo ekyemisana kona ne Delta TV Henry Mwanje kuba esimu ombuze ekibuzo kyowulira kyeweetaaga Mwanje dia webale kuweereza ggwanga munnange webale kubeerako ono emena tete kyekiriwo ina tabbo bimanyi empeereza webale kuleeta muyimbi ow'amaanyi Henry Mwanje wuno mulesa the vocalist bannange w'amaanyi yayimbye akayimba ak'amaanyi mwenye naye nsaba just twebereremu akayimba twongere okukamanyikira ddala bannange mwagaliza birungi byerere 2 yesebo sigadde ndi emenatete kalino ema buli wokuba akayimba kasabe bakazanye taata otekeko ettaffaali ku Henry Mwanje gwe manager wange sina manager aba streaming live angambe Henry how are you my Sunday you give boy yeah you know how we do it omumanyi Sunday Vince simanyi wasinzidde Oh no, I'm in Saudi Arabia. Thanks for the show. Please drop me into Aida Mogolero nedda.
tulina Henry Mwanje. Bettina Katsangam, thanks for the good presentation. Asmat, kindly drop me on Rayu by Lydia Brace, Nedda Baby, Nagambie, Nono Namala Jalia, Ayagala Wagamba, Tujadu Kuvirona Kolara, Kayinga, Asmat Webale Kuereza Mukwano. Please drop me into Ala, Kayinga, Nedda Mukwano, Naenda Vida, Abebukunda, Kayungo Mani, Kayinga Judy. Kaiga Zemita Kaiga Judy. You Kaiga Judy? Never Uncle Chijiba Nagana ne Aida Mugo. Bamkwano Bukwano. Mpali kusima omulala. Walai ndikiria sina ya detabu. Ontio. Anti chiganda change. Ndikiria papa. Sinamu. Bagambe mwana wa mama. Nyinamu bebe. Nyinamu ebyange byentambula nabyo. Just inamu body composition. Anti olaba Patrick. Tulina okweberera mu guno omulembe okitegeera kubasabula busabuzi ndongo webale kukisima mugana wange yesebo webale kusima dadi Henry Mwanje. Yeah. Olunaku lwacha kumacha. Nemuleta ekiteeso. Nti papa twagala tuta. Tukoye okutukola ki luli yaba managinga nga omuntu waba akwetaaga okumuyimbira alina kuyita muye nga waddemba okuganira n'okukkiriza. Ekiteeso ne kituka bangamba gwo mukuba kikulembera. Nti twagala tuta tubenga tweta kulira. Anti kati Asmat olaba. Owuliriza ebintu byebagambye. Anti kwa kujja nti mbikubuuze. Mukibina. Ekiteeso bwe kyajja ne bakita ate gwe banno n'okibasuulamu abamu mbu banyigirizibwa kati gwe waleko otaddewo ekiteeso ne kiyitamu ate nomala ne weeyongerayo. Kati nze mu kibiina saalinamu yadde ekifo. Nti oba yadde nti oba nze nkulira abayimbi. Oba nze nkulira abasolozo oba nze nkulira abakubi oba ababaakinga kati ate ndeeta nti ekiteeso kyajjanga abayimbi mwenna mwagala bata kati ne kijja ekiteeso kyajja muzeeyi waffe oluvannyuma lw'okutwagaliza just ye yakireeta ye mwennyini alabika yali ndoozanga omanyi kati agenda kwesimbawo so ndowooza n'agezaako kwagala okweggyako obuvunaanyizibwa obumu ate nga n'abaana abamu bacomplaininga kubanga twali abantu nga 7 buli omu aba yeetaaga vidiyo mu budde bwe bumu kati ndowooza oluusi nekimukola ki nekiba nga kimuzitoyeko tasobola kuta vidiyo z'abaana tagenda kubwana ate ya Giovanni ate nange nja kuba njagala Grace Kane yagale ate bangamba byabazimbyanga emitima bye bimu ku byabazimbyanga tewali kati nze kitu kyanzimbyako omutima ate sisuubira na muntu yena gwe kyazimbya mutima newankubadde ate kya butonde omuntu okukola ki okweyagaliza kuba twali tuze mu kibiina nga tuze kukola ki kuyimba bana balute mwino obadi waliwo na miro nga balidde omufulumiza oluyimba ye bakubako ne kusimu nti olumbe lumukubye na mira afazirika agwawo nabuza kiti kyali kitandika butandisi ya nga buli omu mwana nga buli omu yakabadika akambezaawo nzakange kali ka microphone na mpesa ya musajja nnyo nzera wada bakubayimbe mbutuufu musajja nga yaguluba n'abaana mwali nvumulo mumukozeseza buli kinene mukoze mutya n'abajjayo omusajja oyo asanya okuwa ekitiibwa Misa Kisemakula Lutaya Haruna yadde Haruna ebibye kale era abaleeserwa kuba bigira omuziki ne gugana nga bwobimanyi abo abasajja music babawo ekitiibwa ky'amaanyi betulaba abaali bajjayo omuntu ne tugamba nti ono muyimbi ayise mikono gya Misa Kisemakula ono muyimbi ayise mikono gya Geoffrey Lutaya ono muyimbi ayise mu Haruna buli yavaayo n'aleetayo omuyimbi betaaga tubawo ekitiibwa tubogerengako mpola kuba abayimbi bangi abaliwo nga tebayina tatuwano ku mukono gwange kuneno Ontyo kuli kerinya lya Geoffrey Lutaya ate najiteekako nga nvuddeyo mu kibiina naye sigenda kukulimba bye muntu gwenjagala mu bulamu bwange nnyo nga ne bwe mutulako obutunuzi bwenti
ngali kumwenya mpulira essanyu oba kitegeera ge mazima mwagala nnyo muzeeyi wange nnyo sinange gye nsobola kikunyonyolamu naye era ekyo kimala olaba ali ku mubiri tatungira bye ebisinga omuntu osalawo nogamba kantambulemu oba obuzibu bwali bwa nange Mwanje tugendeko mu kayimba nkomewo mbasibule maviri tugendeko mu kayimba tukomewo tubasibule akapya ketulina kateeka Henry Mwanje ketugenda okupushinga babagamba ezziga ly'omusajja liva wala naye naba erya Mwanje lizze gye bali abaana osanga munnaye muzeeyi wa mwagala nnyo naye ate waliwo ekimusukkako nawulira nga kisuseeko naye nga ndowooza sigana kusukkaano ayinza okugira olala onangambye thanks for the show. I'm Vico from Chiwoko. Henry Mwanje, I love you for life. Thank you so much. Greetings from manager Kakaire. Ye manager wo? Oh, manager Kakaire nedda ali omwami oyo abeereeyo Chiwoko naye njagala nnyo ampa nnyo n'emirimu yatandika okumpa n'emirimu ndowooza nga sinawa kubawo amaanyi like kubeera nga nsobola okuleeta abantu nga ndi mu New Eagles naye bambi yali anfa nga nakava mu in fact nga nakava mu Eagles ndano Eagles okay onangambye thanks for the show banange I love you Henry Mwanje, it's me Joanne munanga abantu bokwebale Mwanje bako kyogamba abalabi ekisemba yetu benga tufundikira ekintu kino abalabi ba Delta TV nja kubebaza mwebale kwagala music kwa Uganda banange mwebale ku butanyoma muntu nti obona avuddewa ate naffe oluusi abavudde mu bibiina ne musigala nga mutuwagira ne mutatusalira musango ekyo kirungi nnyo kyemukola kyakabi nnyo kyensobola obaga sigana busukana shoka tujigale vaye Mwanje afuse Mwanje onangambye it's me Hajati Injema drop me awululu mwena abali ku discount salon Shafiki Mwanje wondowooza omulaba ali wano naye munnange ebigambo biganya ali mukulu kusabukulu kusanga abana bato ndabira bonna boli nabo obagambe nti imbatumiddeko nnyo bebale kubeera ku Delta TV abantu benetete namwe mbagala nnyo sigana kusuka wano amasimu nkome wano show yonaku olwalero naye nga ngenda kwebaza John Gwenkoze naye mu control room ye producer wa show eno ate ne Brenda abaddewo ku kamera mwebali nnyo mikwano DJ Neke yaddako ne Delta Force mubeera bulungi ba mikwano mwera